ekigambo kyateredde dda kyakutte dda anti Muwanga Kivumbi abikoze lengere enkuyanja n'enkuyanja y'abantu eze okujaguzako Muwanga Kivumbi kubanga omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamuwadde obukulu okuba omumyuka we mu Buganda ekyo amazima gamusibya tuyina muganda waffe Moshi Kiwuka Moses n'ekiremu kye abakimanya kabonera tuyina coordinator wa NUP mu Greater Masaka omusajja w'amaanyi Nyasabiku Kirumira omukulu Charles Kirumira okuva ekyotera sokusanso okulaba tuyina omukyala eyali omumyuka wa Pokino n'awumuzibwa e Masaka ng'amaze okuweereza Ssaabasajja Rosemary Nalubowa okuva Masaka City tuyina muganda waffe Kuteesa Patrick naye ava Kimanya Kabonera tuyina muganda waffe Serina Jambiira okuva e Masaka Empugo Mukungwe Ngendo Mukungwe tuyina President yana muganda waffe Nyanja Ebika okuva ekibuga East tuyinawo ne Kiberu ono ava mu Gomba West amaanyi mangi naye kusambisa President mpita omubaka omukyala w'ekitundu kino omukyala Aisha Hajati Aisha Kabanda akoze atya It's a shame. nange seeyanyudde enkozi Nnyo eri abakulembeze abaweebwa obuvunaanyizibwa ne batabukoleza budde balina okukolesaamu okuweebuka mansimbi naku olwaleero mungeabantu abakulembeze abamu balina Justin Nugu balina Justin waliwo omubaka Edgar Hajati Aisha Kabanda Nalule Deputy Secretary General wa NUP omusajja Mpuuga abaddewo naye my God. Let's just forget Yes, of course we are today. We are live today. Munange no abewunya mwiza kuruza kino be recorded. Nakuzo mwezi 24 mwezi wa January mwaka 2025 tuli mu bitundu bya Butambala tubadde ku Thanksgiving ya Honorable Muwanga Kivumbi eyakaweebwa obwa Vice President w'ekibuga mu Buganda. Nako olwaleero saze okwebaza Katonda mu ngeri y'enjawulo era soose n'edduwa ebadde mu muzikiti wali ebulo muzikiti gwe yasooka okusaaliramu ne bamuweddwa baka ba Parliament. So olunaku olwaleero abadde yeebaza Katonda omukulembeze omusooke n'olaliikirira kimanyi mwewuunya ebigenda e Kampala bigenda mu maaso wali kuwasaha ate neeno kitambula so n'olwekyo temulowooza bino recorded. We are live and clear. Ze atusinguliza Jonathan musajja wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muyito w'ekyama zamwena betukolagana nabo mu mpeereza eno ey'okutuusa enjiri eya People Park Ground. Twagala kwebaza ssentebe w'ekibiina kya NUP Mbaga Mugaga Kakooza Robert sangibwa wali mu Kampala Road atunda kompyuta ez'omulembe abagamba nti bw'obanga obuusabuusa kompyuta gy'olina ojja kunoonya ba kompyuta Dr. Ikanda Kampala Road ojja kuba ofuna bulungi
ni muganda wa Foyo Robert Kapoza Secretary Chenyi ku Mubaga twagala kwebaza Yusuf Bukaga okuva mu Makindye Ssaabagabo ono vice chairman wa district People Power ono mwayagala kulumba Mwanga Kivumbi People Power njagala basaba bobo ngo koye wano you have the right to leave but it's my right to give the people the details of the function wawulira nti wano okoyewo bamisagala kwogera bubi you don't know what we go through give you the things so kindly give us a chance baweerezega mikwano gyaffe abalungi tetusukka nnyo thank you so much njagala kwebaza Kabaka Yusuf Zwa wali mu Makindye Ssaabagabo abakwata mu nsawo muteekamu okulaba nti ebintu kino kigenda mu maaso twagala kwebaza mwanyi naffe Grace Kapoza wali Kiboga bale nnyo omu kwabo abatusaamu ka airtime okulaba nti Grace Kapoza mu Kiboga y'omu kwabo abatusaamu omusimbi oba airtime okulaba nti emikolo gino gitambula twagala kwebaza twagala kwebaza mwanyi naffe Alice Nandungi okuva mu Nyendo Masaka Nyendo Mukungwe wali Masaka olw'okukwata mu nsawo n'ogamba nti pulezidenti n'eggwanga lyonna yekusajja mu Masaka yasooka kuyimirira omusajja era atiika omusajja yalaweebwa ekitiibwa mu nsi yonna naye ng'ate ekitiibwa kye bali bamuwa kyabyoya byanswa Nannungi omukuwakusajja Masaka abavayo beesimba mwami Kuuba olw'ebyo ebikolwa bye yali amanyi abo abavuganya ku ntebe ya Nyendo Mukungwe awali omusajja oyo yawemuka twagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi the 10th president twagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga the 10th president webale nnyo wamu n'ekibiina kyonna abo be batusaamu omusimbi The boy is seriously crying. The boy is seriously crying.
Mr. President, eno jenva netali chansa nyusiza nnyo kukwata kitiibwa n'okiwa omusajja ono Mwanga Kivumbi. Wanika watabukana gumu, wanika nga wagira Kyagulanyi, wanika nga wagira Mwanga Kivumbi, wanika nga wagira Isa Kabanda, wanika nga wagira Uganda. Abakulembeze abalungi, abakulembeze abasanyufu, abakulembeze abagala ensi yammwe, naddala mukulu Mr. President, weebale nnyo omulimu gw'okola. Wamma abamu kuffe tetujja kuvaamu nsi yaffe, tetuligivaamu.
Nako kamba gambe Mr. President musonyi okola omulimu guno naye kankubulire waffe Butambala bagambe tebatunda waabwe tebatunda taka temutunda taka wano wewammwe naki ate kira President wamma nkugamba bwe nti tagambwako bw'omugambayo tukugambayo bw'omunyegayo tukunyegayo bw'omukangamu tukukangamu kati tugenda bakangamu. Now this one is not up to play with your radio or your video, but you can share it and spread the vibe. Nsonyiwa bwenti bweneeyisa nengeze wa saha ngeze wani President tusaba busabi bwova wano itake wa saha magala nnyo mbagalira ddala wanzisebo Uganda empya kyampa ssente Sakwanika mukono kumubwatu okole bwatu mu Uganda empya uba bwatu wonna wali ubira ddala bwatu wonna wali mbagala nnyo mbagalira ddala wa ata salama ki another problem abakotereza kimu kya 10 naye nkulabye mukubyanga bataka bakeza manyenyo President Kabaka bamuzala mugombola yemu n'omukulu oyo Mwanga Kivumbi mugombola yakabyeyo nnyo evaamu naye yali gavana wa Bank of Uganda Kiggundu gwe battira obwereere kale asanyuse olw'okubanga Mwanga bamuwadde obukulu obunene kupegereza manyenyenyenyo sebo Obuganda bwonna busanyufu okubanga omukama waffe wamusitudde n'omwekyamaani naye kamulope wala wadagala okumwogerako n'obudde si bulungi kano pa musajja woono nti akalulu akaayita buli ali ku bendera yamuteekamu ssente ze abamu ne bakulira ebipande abalala bawa amafuta abalala kubangalaleze bw'ati naga buli ayagala ajje ayogere era ssebo bw'ogyeko amafuta agamu ge twalogako watuwa amafuta ono naye n'atukwatako tukweyanza mu ppengalo ate omwana mwalafukamira nga yeeyanza tweyanza n'okuba President tweyanze ani agala atuweemu kiyaga President esaawa zigwako asooke tusooke ebikulu kiyaga janga wamu na mutima nalwo naki mulindeeko President waffe amale okutugamba ebigambo ebikulu ebimukoze eki sabo ne chairman wa Mwami Kakembo chairman wa Muduma Woli chairman wa Muduma Wali Kakembo sabo ene message yange mudakiika emu nga omubaka w'ekitundu kino akalulu bwe kaggwa twatandika okuyita mu bantu baweddemu amaanyi nga bagamba nti baali bamanyi bagenda mu ntebe tebagenze nga bagamba bakooye naye ng'abantu bamugenda ku baaki Quran egamba Katonda waffe yagamba nti anaabamanya atya ne mwebakkiriza nga temugezeseddwa
tubasaba temukoowa tulina okwewaayo ndi musiraamu manyinya by'ekisiraamu omubaka Rasulullah olunaku lumu yatwala abasajja be ku lutalo ne balwana ne babakuba nnyo bangi ne babatta n'atuuka n'alagina Katonda ni Katonda wange eggye eri oliwaddeyo lyonna liggwewo Katonda akola ekyamaanyi n'asindika obunyonyi ng'obunyonyi buli kanyonyi kalina akayinja ng'obunyonyi bukanyuga akayinja bwe kappa buli kayinja akakubaga mu mutwe gw'omusajja omusirikale akuba omubaka ng'afa naye omubaka baamusanga ku lutalo tubagamba musabe Katonda be muba mwagala Katonda atwanukule temuyina kupawa temuyina kuzikiza mulwane Katonda ajje tulabe bulooza nti banafu obunyonyi bwali bunafu bwakuba abasajja Dawudi yali afaanana atya eyakuba obunene mulwana tali kuzikiza Ssekirinya yatugambye tali kupawa bwaba mufuza ayagala kupawa mwabalamu lwaki kupawa Ssekirinya lwana Ssekirinya lwana kutambala lwana kutambala lwana munalwana analwana wanike emikono waggulu pulezida akulabe bakubira mu ngalo mbayitire Sekretary General wa NUP owekitiibwa Lubongoya kuba mu ngalo amanyezi omutegedde omukolo guno gwongera okwebaza People power, our power, NUP, everywhere. People power. Kunga Butambala kunga. Kunga Muwanga kunga. Kunga Aisha kunga. Kunga Lopu kunga. Kunga President Kyagulanyi kunga. Ra! Cha! Ah! Nga muli bakabinyo. People power. Bakola ki? Batuzaalira kulaalira. Batuzaala ng'ensobi. Batukasuka kulaalira. Batuzaala ng'ensobi. Ekafuka ensonga. Ani akamanyi bulungi nnyo? Kyakabinyo wannange. People power. Sebo President waffe owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert oyo ye President wa Uganda omulonde ate oyo President wa Uganda akola ki oba baagala oba tebakola ki Sebo Deputy President owa National Unity Platform owekitiibwa Muhammad Muwanga Kivumbi Nyabo Deputy Secretary General abadde wano nga neebuuza President lwaki ayagala nnyo abantu b'e Butambala mwabalina Deputy President ate mwabalina Deputy Secretary General kakati ekyo nno kitegeeza nti Butambala President akoze ki abaagadde nnyo ebigambo byange tebigenda kuba bingi nnyo njagala okubeebaza bananga okujja laba abantu abali eri nga baze kulaba ani Pulezidenti waffe mwebale nnyo muli bakabi abantu b'e Butambala njagala kwebaza ssebo omubaka waffe ate nga Deputy President waffe People power Deputy President waffe owekitiibwa Muwanga Kivumbi tumwenyumirizaamu nnyo musajja mugezi musajja mwesimbu tetuwulirangako nti Honorable Muwanga Kivumbi yakutte ku ssente za muwi wa musolo era ekyo tukimwebaliza era gwakyogedde ekyo naye ate nga kituufu People power n'olwekyo tulina obukakafu nti Honorable Muwanga Kivumbi akyatukulembera bulungi mu bendobendo lino ery'e Buganda tumekinge sure nti tudunula ensi yaffe ekisembereyo ddala ndaba abantu bonna abasinga bali wano muli bavubuka naye abantu abatufuga bw'olaba average yaabwe bali mu myaka 80 bali eyo be bali mukuba future yammwe bw'ogenda mu malwaliro g'e Butambala eddagala lyekyeriri amasomero abaana basoma amasomero gyegali malungi enguudo z'amwe
zifaanana zitya? Kaakati mwe abavubuka abali wano kitegeeza kyekyo nti ffenna abali wano bwe twekolamu omulimu. Pulezidenti yayimba akayimba n'agamba nti obumyu nga bukunganye engo bukitwala tekola ki? N'olwekyo njagala basaba basewo ne banyabo mwenna muveeyo, ffenna tuveeyo n'amaanyi gaffe gonna obusajja tubutwale nga tebulinnya. People power. Abali wano abatanewandiisa kambabuuze, abali wano nga okimanyi bulungi nti wewandiisa olonda muli luddawa? Wanike emikono. Ndabyemu abatawandiisa emikono. Abali wano ng'omanyi nti owezezza emyaka 18 nga tonewandiisa, kankulabe. Kaakati basewo ne bannyabo abatanewandiisa, kino ekiragiro nkibaweera wano ku lwa President ne National Unity Platform. Olunaku lw'enkya mugende mu making sure nti mukola ki? Mulochesalinga. Kubanga onagamba otega muntu zaggwako naye bw'aba okironda. People power. Abavubuka abali wano nga tonewandiisa mugende olunaku lw'enkya mugende mu making sure nti mwewandiisa. Bataddewo ebyo ebintu ng'olina okgenda ewa Diso nga bagezaako balemesa, naye tubasaba mugende mwewandiise. Babasaba sente. Honorable Deputy President okiwulidde ekyo. Bagamba nti bwe bagenda okwewandiisa babasaba sente. People power nti Diso ne Diso babasaba sente okwewandiisa. Naye babasaba 5,000, babasaba 1,000. People power. Kaakati kasita Deputy President ava wano wennyini, abali wano nga temunewandiisa twagala kukakasa nti mugenda mwenna mwewandiise. Essaawa bw'etuuka, olunaku bwe lutuuka, eddakiika bw'etuuka, ffenna tugende tulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ate bwetumala People power, bwetumala mulonda tulwane okumakinga sure ku luno teyagenda kukola ki? Teyagenda tuzanyisa. Bwe tunaaba tumaze mulonda tukakuume ate tulwanire victory yaffe tumakinga sure ku President waffe alayira. People power, our power. N'ebigambo ebyo genda kuyita atukulembera mu Parliament. Oyo mumuwulira anyeenya Parliament. Era bw'abeera yeyo ababbi tebakola ki? Ababbi abasoza nga tebeebase. Honorable Joel Ssengonyi. People power, our power. Naye nga muli bangi. Bano abali eri ku luguudo mbalengedde. Mwebale kujja. Sebo President, Deputy President owa Buganda Region era katukyaza. Sebo Secretary General, ababaka ba Parliament, abakulembeze baffe mwenna Namutambala. Bane mwebale kujja olunaku olwaleero okusookera ddala okwaniriza Pulezidenti waffe. Mwebale kuvaayo kulaga mukwano guno. Sebo Deputy President waffe katukyaza ntwala omukisa guno okuyozaayoza olw'obuvunaanyizibwa. Omanyi baga nti akuwa obwami abakuwadde kulya, ono omukulu ng'ekibiina twamuwadde buvunaanyizibwa. Pulezidenti yamuwadde buvunaanyizibwa bwe tulina essuubi nti agenda kukwasaganya. Abamu balowooza nti bw'omuwa ekifo bw'omuwa obuvunaanyizibwa oba omuwadde kulya mwabawulira. Temwabawulira. Kati omukulu ono ye Pulezidenti yamuwadde obuvunaanyizibwa era nga tulina essuubi agenda bukwasaganya. Mwewale okusookera ddala okubutuwa ng'ekibiina. Eyo gye tuleyo mu Paalamenti abantu abamu be twesigamako ennyo y'oyo omwami Muwanga Kivumbi. Bwe mbeera wali nga leader of opposition nga ntudde maaso w'entuula
Atera nentunula emabega waliwo ababaka abamu bwendabanga gye bali mpulira nzijjudde. Abamu ku abo yoyo Muwanga Kivumbi. Bwe ntunula emabega ne mulengerayo awo nga ngamba nja byogera byonna nga sirina kutya. N'ababaka baffe bonna abali wano n'abamu abatazze. Ssebo w'ekitiibwa Muwanga Kivumbi, tuli mabegawo, tujja kuwagira ng'otukulembera kubanga tukulinamu nnyo essuubi. Abantu bano mbalaba bakulinamu nnyo obwesige era nga amaloboozi ge mpulira abantu bano kyebawulira bagamba nti bakwesiga bakulinamu nnyo essuubi era nga bagamba bannaye tobayiwa. Naye nze nnyina essuubi nti omukulu ono tajja kutuyiwa kubanga tuzze tumulaba entambula ze, tulina nnyo essuubi. Sebo bawubire kubagaye bawubireko. Kamalirize bwenti bannabutambala nkakasa mukimanyi oba temukimanyi kankibabuulire. Ebimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga lyaffe lino bwe bubbi bwa ssente zammwe. Ssente zammwe DJ osazeeyo okunyiga bunyizi. Mache ajenga akazinalo kano nga tayagala mbyogere ngenda byogera. Badde mbagamba nti obumu ku buzibu bwe tulina obunene ennyo mu ggwanga lyaffe bwe bubbi bwa ssente zammwe ng'abaw'omusolo. Gavumenti eno bannansi yabavaako dda, enkola byeyagala byebiriwa kubba ssente zammwe. Kitulina okulwanyisa okulaba nti gavumenti eno tugisiibula. Olunaku lw'enkya Mwami Museveni agenda kubeera Mubende nga ajaguza emyaka 39. Kambuuze bameka abali wano olina emyaka 40 n'okweyongera waggulu? Wanika omukono. Myaka 40 n'okweyongera waggulu. Mulaba nti emikono mitono nnyo. Bameka abali wano ng'olina emyaka 34 n'okukka wansi? Kakati yemmwe Uganda, yemmwe abalina okulwana ennyo okulaba nti tununula eggwanga lyaffe lino. Ensonga zino temuzirekera Pulezidenti Kyagulanyi, Muwanga Kivumbi n'abalala. Ffenna buli omu azannye paati ye, tusiibule abantu bano tusobole okubeerako obulungi kubanga kisoboka abavubuka okubeera nga musomye ne mufuna emirimu. Kisoboka okgenda mu ddwaliro n'osangayo eddagala. Kisoboka enguudo zammwe zino ne zikolebwa. Kisobokera ddala ate nga tugenda kikola. Sijja kusukkawo wano muzikirize mpite omugole waffe katukyaza ow'ekitiibwa Muhammad Muwanga Kivumbi, Deputy President waffe era omubaka w'ekitundu kino, ajayogere gye tuli era ajja tuyitira President. Temusanyuse kundabako. People power! People power! People power! People power! Our power! Tuli mu kampeni twayimbanga ne tugamba Sebo w'ekitiibwa President, twalina akayimba kaffe nga kaffe eno, people power is our power, the people power, NUP is our party, Kyagulanyi is our president. Tukatemu President. People power is our power, the people power, NUP is our party, Kyagulanyi is our president. Chiri chitya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Mukama mulungi. Kale tukubye Mukama mu engalo olw'okubanga President Kyagulanyi Ssentamu ali wano. Mwongeremu omwagala w'abangi President wa Uganda eyabbibwa era ddako tuli naye wano. Nalona mutima naki kakati bino wammanga bitugatta. Omusajja omu yanoonyereza ku bantu be bafaanana abazungu, abachina, abaitale, abafirika n'azuula kyo obukerenda obukola omuntu kobe muzungu kobe muddugavu 99.999% fenna tuli omuntu ki ono. N'olwekyo tuzze wano ng'aba National Unity Platform okubakakasa tituli omuntu ki era ffe mu People Power tetuyina nnooma. Twagaliza buli muntu naffe tetusinga okukola ki okweyagaliza. Bw'otaba na kapande ow'ekitiibwa President bw'obadde ova empiki n'osala era bw'oba ogenda eggomba okujjako ng'osanze akapande akakutegeeza nti wano buno Gomba wali Busujju wali bw'ogenda awo Mawokota ensi eno efaanana. Ebizibu byaffe ffenna byebiki byendomo. Abasajja bano abajja okutubba ne batufuga obubi bonna batufuga kyekiki kyekimu. Amalwaliro ge tugendamu ge maki gegamu. Amakubo ge tuyitamu ge gaki gegamu. Emirimu egibuza abavubuka tegimanyi na kibiina kya buki kya byabufuzi. N'olwekyo kye tulina okukola kwe kwekemba tukolere wamu tutwale Museveni nga kakoze eki nga kaguddeyo. Ekyo temukikubiddeeko mu ngalo. Buli mulembe mumpuliriza, buli mulembe oguba mu nsi guba n'olubimbi lwagwo. Bajjajjaffe wano e Butambala balwana okuleeta obusiraamu. Awo tugenda awo Haji Buule abajungu we bateeseza wano ekibibi. N'olwekyo twagala okubabuulira buli mulembe n'olubimbi lwagwo gulina okululima. Ffe tetwagala kumanya Museveni ne banne bajenero balwanirawo ebyaluweero ebyo byaggwa. Ebyo byakola ki? Ebyo byakola ki? Tugambe Museveni ne banne emboozi ya Luweero ffe twagikoowa. Ffe twagala kati okumanya twagala kuvimba mu Uganda empya nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yatufuga. Buli kiseera batugamba kibeeba mwoyo gw'eggwanga. Mwoyo gw'eggwanga alonda mukyala we okuba minisita. Mwoyo gw'eggwanga mu magye gonna alabayo ettabani ettamiivu n'alituwatira likulira amagye. Mwoyo gw'eggwanga mupuliriza alondayo omusajja we muganda we Sali Musale ti oyo yakulira Semanya n'abayimbi gye bagenda eyo ewa Sale. Mwoyo gw'eggwanga akkiriza atya bakoddomi be nga be bafuga ki eggwanga. Oyo omukulu ayitaawo ng'agenda ekisozi njagala okumubuulira namuteerawo ko 7 n'ankayanya naye kati tugenda mutwala kakoze ki kakuddeyo. N'efaamu gyagenda ekisozi ekitundutundu faamu y'amagye era batugenda mu buyinza na mutima na biti ekitundutundu kya Uganda ekyefaamu y'ekisozi tukyagala. Abo abasajja abeeyita abanunuzi Sebo ekitiibwa President akayumba kaliko olaba kali wali kaliriddawa akayumba kaliriddawa Secretary General akayumba akali awo akambimbi awo mwe mujjudde obuwangwa bw'abantu abafiira mu lutalo nga banunula ki ensi eno. Naye abo abasajja nawane ekatereke
nawana ekibibi wendi naye mu byalo ebyeteredde bajja n'ab'emmundu abanunuzi ng'abantu baffe bafa batusengule ku ttaka wano wendi awo wonawona kibibi ono wano wenyimiridde waliwo omuyindi amulamuza nga otyeka ettaka lyokka eryakabaka n'eryaboolugave erisigadde lyonna waliwo omuyindi e Kampala ng'omuyindi oyo Munyankole yagamba kikibibi yonna lwe bannange mmwe temusaagira mu by'obukulembeze tebabawa ssente ne mutusa ne mufuna abakulembeze abakyamu bano abasajja bamalirivu nga Katogo tabe kakola ki naye naffe tuli Katogo tutogotabe tukola ki nga honorable president waffe Kyagulanyi Ssentamu atukulembedde tugenda kwenunula era ndi wano kubasaba tebampadde obuvunaanyizibwa njagala kubeegayirira be munandaba ng'olwokutaano ne mutandaba lwa mukaaga ku lw'essande Hajjati Aisha nkiikirira ebisigadde ebirala nja bikola nga bye mumanyi byetera okukola mu mikolo nja bikola amamotoka simanya biki ebyo nja bikola naye munzikirize mumpe olukusa nende nengatte ku Kyagulanyi tutabaale Obuganda ne Uganda yonna tuleke Uganda ki empya ndi wano okubeegayirira bekuba kunonda mu palamenti munnonze era bannange eyo ndi musajja wa amaanyi mbeyanjulire mutegeere bulungi nze Muwanga Kivumbi Muhammad mutabani wa Ajali Lutaaya Buki ate nze ndi mwana wa driver mama wange mulimi wa mmwanyi ndi mpale nywera muki mbeerawo n'amaanyi ga baki ne ssente bwe nali nzija saayina nnyingi senga mwali mulonda ba ssente temwandibalabe mukulembeze mulungi nga nze ne Kyagulanyi ono pulezidenti teyandibadde na mukisa gunonda kuba deputy ki president naye nze Muwanga Kivumbi muki Muhammad mbabulira y'ekirala nze ntwala ababaka bonna bano bwe mulaba abava mu Buganda era nze chairman w'akakiiko akatunula mu nsonga za ssente zisaasaanyizibwa omusolo naye ekirala mukwano gwange ennyo ow'ekitiibwa mulirwana ava Gomba mulirwana gwe tuwangala naye mu buli ngeri yonna yasiimye n'anfuula deputy president wa National Unity Platform n'olwekyo tukubeko obugalo obwebaza ow'ekitiibwa president Kyagulanyi Ssentamu nga mukubeko obugalo mwongereze ddala katugambe nakakagambo ketugamba Severino. Mr. President, thank you so much. Webale nnyo webalire ki naye olwaleero manye ebigambo byemusinga okwagala byebya Mukama waffe naye bemunsangira bahabula habi ne baganda baabwe mubagambe ne bebanakola batya ne bebanakuba abantu bange ne bebanaba ne ssente ziringa ezamaki majanja nalo na mutima na bidi nga bulijjo National Unity Platform wane Butambala buli kifo nga bwe twakola tugenda kuddamu tukiwangule nalo na mutima naki na bidi kantwale omukisa guno okubayitira president wa National Unity Platform